Yeah, so much is still happening. Now, nabasuubiza okwogeramuko ne muganda wange Norbert Events. Yeah, okwongera okwamplifyinga ku kivvulu kya Radio and Weasel kye bapeninze down ne muganda wange Weasel. Bagenda kutegeka ekivvulu ku Hotel Africana. What is the deal about? What triggered it? Nebirala bifaananako weebityo ye bagenda kukola batya. Njijukira Michael Jackson bwe yafa waliwo kye bayakola kye bayita hologram. They brought a hologram on stage. Michael Jackson came on stage but in a hologram manner. Nabanga ajaga yalinga Michael Jackson ana abazungu balina technology. Najja ku stage nakwata omuzindalo nayogera n'abantu. Hi ladies. Yeah, I could be gone but I'm still with you. And the guy was a hologram. Nga just fun and change. And people had that moment. Is it the same case that is going to happen? Kulunako olwo byonna Norbert atunyonnyola about this show. Katumulire. Ndi bulungi gataka ka generational promoter kama atukumye bebaza mwenna mwebale kutuwagira ku reigi nate tulese ekipya legend. Welcome to the good life. Tubaletedde Weasel Manizo. The good life concept music yenyini nyine eri gyemumanyi ennaku z'omwezi 9 August kifo si kirala kyonna Hotel Africana. Awo wenyini abantu bavuddeyo ne beebuuliza okuva oluvannyuma lw'obutambi okutambula ne bagamba Norbert lwaki asazeewo okutegeka Weasel. Mwena mwena ebyadde bitambula mu media mwadde mubiraba emabegakaawo. Abamu nga balabanga Weasel yavaako, abamu balabanga ali traumatized, abamu nga balowooza yeetagisa kugenda mu rehabilitation. Naye nze bwe nabibalabalamu ne mbitunuulira nga psychologist kuba ndi musomesa by profession yeetaaga kubudaabudibwa. Okubudaabuda teri kubudaabuda kusinga kulaga mukwano. The best therapy for rehabilitation is love. Love oyo webeerawo nereeta n'akasente. Kati Weasel nze nasose mulaga omukwano nammwe mbajjukize temulina okumulaga omukwano. Weasel yeetaaga bwetaaze kulaga mukwano. Bana byonna yabikola, yayimba, bayimba ennyimba zonna. Naye Weasel mwena mukimanyi Weasel yafiirwa almost banne basatu balamba ne bamuva mu bulamu bwe. Kati omuntu kumumbeera bwe naddala muntu nga radio muze omugenzi yamukosa nnyo. Yali yafuuka n'ekyokubeera muganda we balya ku kyekimu bajja ku kyekimu. Weasel ng'alinga mulangira ebintu babimukolera bukolezi. Naye banne bwe bava mu bulamu ebintu ebikyankalana emirimu negikendeera abapromota nga tebakyaleeta mirimu. Awo no wenaviirideyo nange okwogera okukoola bapromota Weasel tumulabe tuddemu tumuwe emirimu. Unava mu concert eno tetuddamu kuzikiza adde mu good life. Balina ensonga lwaki bagiyita the good life. So nze okulaga omukwano Weasel nayagadde nammwe mbalage abawagizi be. Ezo ennyimba za good life abasinga mwaziwasizaako, abasinga baziwasirizaako, abasinga mwazikolera ku sente. N'olwaleero kizibu kyakubeera mu club oba mu bbaala lijje naakuba ennyimba ttaano nga takubye ebimba ba good life. So n'olw'ensonga eyo mbakoola mujje muddemu mujjukire abantu bano. Naye nga tubaleetedde Weasel ennaku z'omwezi 9 August Hotel Africana okuyingira sente emitwalo 3 ordinary VIP 5 ab'emmeeza miliyoni 3. Tuddemu tulage Weasel kye yeetaaga kuddamu kulaba ku bantu, kuddamu kulaba ku ssanyu eryo, kukwata ku kasente. Nze nakitandiseeko dda natandise akwate ku kasente addemu kye bayita hope. Mwena bayita families zirimu abantu abali traumatized mukimanyi ti abantu abo kye basinga okwetaaga kwe kulaga laavu. Muddamu mutigisa nga mwizinira ku nnyimba ze nga bamaze omulangirira nti guweddemu buka ke kaseera tuddemu tumulage laavu. Mwena mumanyi embeera gy'abadde ayitamu okubanga afaanana bw'atyo n'okutuuka mu eyo embeera kwekyawanga laba abantu tebakyamwagala. Era ngamba ekintu kimu mu Norbert Events weebale kunzijukira ensi yali enkyayidde ki, ensi yali yandekawo bamunanga okufa, nze nkyali mulamu. Norbert weebale kulaga nsi nti no nkyayina omugaso. Muveeyo mwenna tulage Weasel ti yekyali wa mugaso. Abantu abamu bagambye nti ayinza okusala olw'ensonga abadde yava mu bantu. Totidde kusalibwa kwa sente. Any businessman is a risk taker. Bwe mba nnyingira ekintu situnuulira nnyo ebyo kyesinga okutegeera. Weasel legend. Weasel alina abawagizi abamumala okuddiza Hotel Africana n'ekifo nakyo kitono butono. Naye tukkiriza nti abawagizi be abakyamukkirizamu ne mu nnyimba za good life bagenda kukijjuza. So ffe tetutunulira era tubaliiwo loosi tetulaba. So tubakowola mujje era akasente kemuleeta kagenda kwongerera okuyambako era facilitation yoyo ayambako okurehabilitating omuyimbi waffe
wawizo oddamu n'omuwaka sente n'addamu n'akwata ku miliyoni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 kategeera ogenda okwekanga nga alaba obulamu butambula bulungi nga bwe yakola ki nga bwe bwali butambula ajja kuba takyayina ensonga ku lwaki ajja abeera frustrated money mulete ku money tuwe ku Weasel money olunaku lwotegeseeko Weasel olunaku lwe lumu lwe tulabako Hajaluna Kuseyina hotel sho ya Hajaluna era nawe tutugenda bakuwula mugende mugibeereko mu bungi lwaki tetukosa ate naffe yaffe temukosa olw'ensonga Hajaluna corporate show ordinary mitwalo 15 abawagizi ba Weasel ffe tukwagolde ku mitwalo emeka tewali muwagizi abadde agenda kugenda mu concert ya Hajaluna ku mitwalo 15 yeekyusa agende ewa Weasel wemeka era tewali muwagizi wa Weasel agenda kwekyusa abadde agenda kusolesa agende mu 15 okategedde so buli show agenda kufuna zonna zifune musoke wa Hajaluna wajjule kubanga woyi abantu 12 yebe yeetaaga abamaze kyayagala kati ate ffenno twetaaga abantu omutwalo 1.5 okategedde so Hajaluna naye tumuwagira abantu bagende bamuwagire naffe eno bajje yes ebintu bino by'okuteekawo ekivvulu kunaku lwe muno omutulwala bayalonda tebina ngeri gye bikusaamu industry tebigikosaamu olw'ensonga ngunyonyodde zino gundi za njawulo eri corporate show neno yaffe corporate show naye entrance za njawulo kategedde ate venues za njawulo eri Serena eno Africana then ekirala industry erimu abadigize bangi abawagizi bangi abakyakaze bangi industry erimu abantu abagenda olumusi mu kakadde kalamba abanyumirwa music so kati eri aba yeetaaga abantu ng'enkumi ngeno naffe twetaaga nga gumu kitundu oba ebiri tetutuuka wadde na ku 1% y'abadigize abali mu Kampala so ndowooza tekirina bwe kikosa industry. Okay, thank you so much, Norbert. For some reason, you're commanding utmost respect from me. I was a big fan of radio, and when he went mute, Ndongo it didn't go mute. We are far. Ndongo it Ageesigika mute, and I think this is healthy. This is beautiful. This is beautiful. Let's support Weasel. You're not always to share Weasel again. Musala. I dare you. This is a big show. Why do you support shows in any case? Why wouldn't you want to attend a show of a legend like Weasel and radio? Why? Like really, give me a reason. Who wouldn't enjoy a song like Jambura? Who wouldn't enjoy a song like Gutamiza? Who wouldn't enjoy a song like Rea Indian Gundi Rebako says I will batya? Na 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 gusigale webiti baby toleta pini. There's our song. I mean, man, we're gonna celebrate this guy. I'll be on the front seat. I'll be there. I'll be there. I'll be there. And let's go support Weasel. Mulo. Nobody nonya ko batubere ku team eno tunamengeje tukitekateka. Okitegeera. I want artists to support Weasel. Njagala abayimbye kyendowooza abayimbi abagenda okuyimbira ku Weasel. Buli interval, for example, the first interval bwabanga Lydia Jasmine gwoyimba ojoyimbireko abantu nyimba zo nga 2-3 then oyimbe a marathon of 4 songs naye nga gwoyimba parts za radio. I don't know that radio parts nga gwozimba then oveeko ku stage Palaso na yaje ne interval ye then natwale a session nga ayimbe parts za radio nga Weasel sings along then tufune omulala bavirota abayimbi abataabo nabo tubawe chance. I think it will be fun that way. That's what I imagine should happen. Let's have a break. When I get back, I have Virota for you.